the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oluvannyuma lw'okutegeeza mwami Muhoozi Kanyarugaba n'amutegeeza amuggyeko akajanja ke ate n'akamanyiiro ke. Mukulu Muhoozi kyakoze kwe kwagala okugezaako kulumba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera omujjukiza mwami Muhoozi nti mu kaseera nga buli kimu akikoze byonna ng'abikoze temu egenda tuuka yejjuse byawandiika byagenda ateeka ku mitimbagano kiraga okuba nti ali unprofessional n'okumenyamenya amateeka g'obwamagye. Ebintu bingi mwami Muhoozi byagenze akola munnange nga bamutunako obutunuzi nga bamuleka tewali amugambwako anti bamutwala nti n'atagambwako, naye mu bingi byagenze akola time ajja tuuka ebintu bino abyejjuse. Temulowooza nti bigenda kubeeraawo ng'amanyiira abantu bibeeraawo kaseerako kajja just kadde budde, era nga twongera mbajjukiza nti byonna abikola naye mu kubikola okwo tagenda ganyulwamu wabula agenda kusigala nga yeebuuza nti lwaki kiri bwe kiti. Baganda bange, mikwano gyange, tulina okwetundamu, tulina okulowooza era tulina okulowooza abantu nti mu kaseera ako nga buli kimu kikoleddwa era nga buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula, Uganda ffe erina okusigala ng'egenda mu maaso. Ensi tegenda kukoma ku mugigi guno oba ku mutendera guno, ensi esigala eraanenga era ebikolebwa biraanenga. Tetugenda kubeera mikono gya mwami Museveni for now and forever. Tulina okusenvula era tulina okutambula ng'ogenda mu maaso. Muleka wandiike bwe kimu kwegamba nange kiyinzibwaliro bannyonnyola. Anyway, omukulu avuddeyo n'atuwanira finito nga bw'ali presidential material, naye ate nga ye mukulu y'omu eyatugamba nti teri civilian yenna ajja kutekinga over bukulembeze bwa ggwanga eryo okujjako nga munnamagye. Kati kineebuuza, Mpuuga WSFC Mpuuga alina kifo ki mu UPDF? Mpuuga alina kifo ki mu security force mu Uganda? Waranka ki? Ekyo nkyakyebuuza kubanga ye yabitugamba. Kitegeera awo nga tuvuddewo Muzungu agamba, ye lwaki ngamba Muzungu, Omuganda agamba ebinyonyi ebifaanaganye ebbala erimu bitambula byonna. Era Omuganda y'omu n'agamba ejjanzi teribuuka na nsike. Omukulu ono si gwe gusoose okuwaanibwa, nedda. We yabeera nga Rope, Amongi yamuwaana nga bw'akyasinza okubeera Rope omulungi, Rope ali greatest of all time, Rope. Kye tutamanya nti Rope oyo yabeeranga mu bisambi bya Amongi ng'eno bw'atiginya ne ku kinazi. Era kye tutamanya nti ekyamugatta ennyo n'Amongi ng'ovuddeko kumukwata ku kinazi baalinga babbi. Era mpola mpola twagera tumanya diruzi ezakutulwanga, era tugenda okulaba baali mu diru yemu mwe baanyagira obuwumbi bubiri, akawumbi kamu mu miliyoni 7, gattako zino miliyoni 8 zeyajjirayo ababaka n'essente zirala zeyajjanga jjirayo ababaka. Omukulu oyo ate kyenjagala mbasise kiri kimu, tugenda okumanya ebyo ebitaano ebyamukwasa. Ebbanga lyamaze nga ali ku WMP si gwe gusoose, baludde nga babba nakati akyabba, baludde mbubbi nakati akyabba. Nkuzaayo wali birds of the same feathers, ebinyonyi ebimu ebyebbala erimu bibuuka byonna. Amutugamba nga bwali presidential material, kenyini mubbi. Okitegede ayagala tusibeko omubbi. Kati nze abuuza, oba omusajja ono abadde kuwa MP nga mubbi bw'atyo, kuba mwakafaananyi ng'afuuse fountain of honor, eggwanga Uganda linasigaza akantu? Tetuli basiru. Ekirala,
omanyi bw'otandika okukolera abasajja bano bamala ne bakulabisa. Amongi yamulabisa eri mu palamenti. Kisegere kati wuno amulabisizza era nti muntu waabwe. Buli bavangayo ne batandika okwesiba ku umanya oba ne bakomentinga ku muntu umanya. Ye musajja y'omu emabegako alina post gye yakolanga, tweet gye yakolera ng'atuwaanira Nobert Mao nga wali opposition leader, opposition key figure omulungi. Naye nga Mao anya fera tukimanya ni gwakolera abakolera bebo era bebamu bakugamba ono Kyagulanyi byaliko tabitegeera bikoze bitya naye Besigye yali uyabeerera opposition yali nnungi nnyo. Besigye yali mulungi nnyo mu opposition nga mulungi. Nze abuuza siri muwagizi nnyo wa mupiira ngugenda kitono. Ndabanya biseera ebisinga abawagizi wa Man U nga munkana nnyo n'abaaseno munsesa era ne gye buvuddeko waliwo omuwagizi wa Man U saidi za Masake yoba wembaserabidde yali asikali yakuba abawagizi baasena masasa omu n'afomula ne bamutwala ku kitanda. Omupiira Arsenal gwese mbio zanya ne Man U ya losing. Naye kitwalo okubeera nga Man U ezanya Arsenal nga bawagizi ba Man U bagamba afe twagala nnyo okuzanya Arsenal kubanga Arsenal tuzanya bulungi. Ngowola bakisoboka Madrid ezanya bulungi Barcelona. Nze njagala nnyo twagala nnyo aba Barcelona nga basaba nnyo Madrid. Madrid tujagala nnyo kubanga yesinga otuzanya obulungi. Gola kiba kigatta kitegeeza wabairawo science. Katoyiza kumpaanira Besigye ne batuwaanira Besigye nti Besigye yali mulungi. Kitegeeza Besigye muntu waabwe. Okategedde bebamu ne bajja ne bakugamba Kyagulanyi atukolera, Kyagulanyi akolera Museveni. Naye ate Kyagulanyi ebikola byakola Museveni n'okwongera omulabisa tebiraga nti mukozi we. Ate ne Museveni gwe batugamba nti Kyagulanyi amukolera, Museveni ne mutabani we baagala kumalawo Kyagulanyi, baagala mutta abaffe. Mukozi kyoyo bosi kyoyo ayagala okumalawo ate obulamu bwa mukozi we. Okategedde? So awe tuli buli woolirabanga nga bavuddeyo ne bawaana omuntu ng'omuntu oyo abadde abuzaabuza nti opposition, omanyi yabanga muntu waabwe. Twabagamba ebbanga lyonna ku kisajja kino twakibagamba era mbakunga eyo yonna gyagera otandika okuyita ajja mukuŋŋanye empitambi mbuveera mumukuba empitambi. Oyo mukozi wa Museveni 911 bonna ne baali nabo tebalina mirimu gye bakola. Sente bazijja mu Museveni, sente bazijja wa Museveni, sente ezandigenze mu malwaliro. Okitegeera? Sente ezandigenze mu nguudo, sente ezandiguze Panado, amalagala amalwaliro bazo basajja. Kati mbakunga mufune empitambi mpuuga gyagenda okujja ne basajja ba mukaaku baani bonna mubakuba empitambi. Abo kye kizibu ky'eggwanga Uganda. Mubakuba empitambi yonna gye bagenda okujja nga bayitira. Mubakuba empitambi. Kitegeera? Civilian yenna ajja kutekinga over bukulembeze bwa ggwanga eryo okujjako nga munnamaje. Kati kinebuuza Mpuuga WSFC Mpuuga alina kifo ki mu UPDF? Mpuuga alina kifo ki mu security force mu Uganda? Waranka ki? Ekyo nkyakyebuuza kubanga ye yabitugamba. Kitegeera? Awo nga tuvuddewo Muzungu agamba ye lwaki ngamba Muzungu. Omuganda agamba
ebinyonyi ebifaanaganye ebbala erimu bitambula byonna. Era Omuganda y'omu n'agamba ejjanzi teribuuka na nsike. Omukulu ono si gwe gusoose okuwaanibwa nedda. Weyabeera nga Rope Amongi yamuwaana nga bw'akyasinza okubeera Rope omulungi, Rope ali greatest of all time, Rope. Kyetutamanya nti Rope oyo yabeeranga mu bisambi bya Amongi ngeno bw'atiginya ne ku kinazi. Era kyetutamanya nti ekyamugatta ennyo n'Amongi ng'ovuddeko kumukwata ku kinazi baalinga babbi. Era mpola mpola twagera tumanya diruzi ezakutulwanga, era tugenda okulaba baali mu diru yemu mwe baanyagira obuwumbi 2 akawumbi kamu mu miliyoni 7 gattako zino miliyoni 8 zeyajjirayo ababaka n'essente zirala zeyajjanga jjirayo ababaka. Omukulu oyo ate kyenjagala mbasise kiri kimu, tugenda okumanya ebyo ebitaano ebyamukwasa. Ebbanga lyamaze nga ali ku bwemupi si gwe gusoose, baludde nga babba nakati akyabba baludde mbubbi nakati akyabba. Nkuzaayo wali birds of the same feathers, ebinyonyi ebimu ebyebbala erimu bibuuka byonna. Amutugamba nga bwali presidential material kenyini mubbi. Okitegede ayagala tusibeko omubbi. Kati nze abuuza, oba omusajja ono abadde kuwa MP nga mubbi bw'atyo, kuba mwakafaananyi ng'afuuse fountain of honor, eggwanga Uganda linasigaza akantu. Tetuli basiru. Ekirala, omanyi bw'otandika okukolera abasajja bano bamala ne bakulabisa. Amongi yamulabisa eri mu palamenti. Kitegede kati wuno amulabisizza era nti muntu waabwe. Buli bavangayo ne batandika okwesiba kumanya wale bakomentinga ku muntu omanya. Ye musajja y'omu emabegako alina post gye yakolanga, tweet gye yakolera ng'atuwaanira Nobert Mao nga wali opposition leader, opposition key figure omulungi. Naye nga Mao anya fera tukimanya ni gwakolera abakolera bebo era bebamu bakugamba ono Kyagulanyi byaliko tabitegeera bikoze bitya, naye Besigye yali uyabeereraho opposition yali nnungi nnyo. Besigye yali mulungi nnyo mu opposition nga mulungi. Nze abuuza, siri muwagizi nnyo wa mupiira ngugenda kitono. Ndabanya ebiseera ebisinga abawagizi ba Man U nga munkana nnyo n'abaaseno munsesa. Era ne gye buvuddeko waliwo omuwagizi wa Man U saidi za Masakeyo oba wembaserabidde yali asikaali yakuba abawagizi baasena masasi omu n'afa omulala yamutwala ku kitanda. Omupiira Arsenal gwesembyo zanya ne Man U. Man U yaluzinga. Naye kitwala okubeera nga Man U ezanya Arsenal nga abawagizi ba Man U bagamba afe twagala nnyo okuzanya Arsenal kubanga Arsenal tuzanya bulungi. Ng'olaba kisoboka. Madrid ezanya bulungi Barcelona. Nze njagala nnyo, twagala nnyo aba Barcelona nga basaba nnyo Madrid. Madrid tujagala nnyo kubanga yesinga otuzanya obulungi. Gola kiba kigatta. Kitegeeza babairawo science. Katoyiza kumpaanira Besigye. Ne batuwaanira Besigye nti Besigye yali mulungi. Kitegeeza Besigye muntu waabwe. Ukategedde. Beba mune baje ne bakugamba Kyagulanyi atukolera. Kyagulanyi akolera mu 7. Naye ate Kyagulanyi ebikola byakola mu 7 n'okwongera omulabisa. Tebiraga nti mukozi we. Ate ne mu 7 nge batugamba nti Kyagulanyi amukolera. Mu 7 ne mutabani we baagala kumalawo Kyagulanyi. Baagala mutta.
abaffe mukozi kyoyo bosi kyoyo ayagala okumalawo ate obulamu bwa mukozi we. Okategedde? So awe tuli buli woolirabanga nga bavuddeyo ne bawaana omuntu ng'omuntu oyo abadde abuzaabuza nti opposition, omanyi yabanga muntu waabwe. Twabagamba ebbanga lyonna ku kisajja kino twakibagamba, era mbakunga eyo yonna gyagera otandika okuyita ajja mukuŋŋanye empitambi mu buveera mumukuba empitambi oyo mu palamenti. Kitegede kati wuno amulabisizza era nti muntu waabwe. Buli bavangayo ne batandika okwesiba ku omanya oba ne bakomentinga ku muntu omanya. Ye musajja y'omu emabegako alina post gye yakolanga, tweet gye yakola era ng'atuwaanira Nobert Mao nga waali opposition leader, opposition key figure omulungi. Naye nga Mao anya fera tukimanya ni gwakolera abakolera bebo era bebamu bakugamba ono Kyagulanyi byaliko tabitegeera bikoze bitya, naye Besigye yali uyabeereraho opposition yali nnungi nnyo. Besigye yali mulungi nnyo mu opposition nga mulungi. Nze abuuza, siri muwagizi nnyo wa omupiira ngugenda kitono. Ndabanya biseera ebisinga abawagizi wa Man U nga munkana nnyo n'Abaarsenal munsesa, era ne gye buvuddeko waliwo omuwagizi wa Man U saidi za Masaka eyo oba wembaserabidde yali asikaali yakuba abawagizi ba Arsenal amasasi omu n'afumula ne bamutwala ku kitanda. Omupiira Arsenal gwese mbyo zanya ne Man U yaluzinga, naye kitwala okubeera nga Man U ezanya Arsenal nga abawagizi ba Man U bagamba afe twagala nnyo okuzanya Arsenal kubanga Arsenal tuzanya bulungi. Ngowola bakisoboka Madrid ezanya bulungi Barcelona. Nze njagala nnyo, twagala nnyo aba Barcelona nga basaba nnyo Madrid. Madrid tujagala nnyo kubanga yesinga otuzanya obulungi. Gola kiba kigatta kitegeeza wabairawo science. Katoyinza kumpaanira Besigye ne batuwaanira Besigye nti Besigye yali mulungi, kitegeeza Besigye muntu waabwe. Okategedde? Bebamu ne bajja ne bakugamba Kyagulanyi atukolera, Kyagulanyi akolera Museveni. Naye ate Kyagulanyi ebikola byakola Museveni n'okwongera omulabisa tebiraga nti mukozi we. Ate ne Museveni gwe batugamba nti Kyagulanyi amukolera, Museveni ne mutabani we baagala kumalawo Kyagulanyi, baagala mutta abaffe. Mukozi kyoyo bosi kyoyo ayagala okumalawo ate obulamu bwa mukozi we. Okategedde? So awe tuli buli woolirabanga nga bavuddeyo ne bawaana omuntu ng'omuntu oyo abadde abuzaabuza nti opposition, omanyi yabanga muntu waabwe. Twabagamba ebbanga lyonna ku kisajja kino twakibagamba, era mbakunga eyo yonna gyagera otandika okuyita ajja mukuŋŋanye empitambi mu buveera mumukuba empitambi. Oyo mukozi wa Museveni 911 bonna ne baali nabo tebalina mirimu gye bakola, sente bazijja mu Museveni, sente bazijja wa Museveni, sente ezandigenze mu malwaliro. Okitegeera? Sente ezandigenze mu nguudo, sente ezandiguze Panado, amalagala amalwaliro bazo basajja. Kati mbakunga mufune empitambi mpuuga gyagenda okujja ne basajja ba Mukaaku baani bonna mubakuba empitambi. Abo kye kizibu ky'eggwanga Uganda. Mubakuba empitambi yonna gye bagenda okujja nga bayitira. Mubakuba empitambi. Kitegeera? Sajja ono buli waakwata eggira